ngenda kutwala nako munda ngenda kakujjamu nze ngenda kutwala nga muyaga David Lutalo naye koddamu n'oyogera statement ng'ekuba enkyukakyuka obanga ovuma Robert Kyagulanyi Center ne banaakaleta ne bandi mutulo nja ku live nja kusesebula togenda sigaza na kintu na kimu nja kubaleetera n'ensonga lwaki wayimba embwa y'ekatwe oli ku Sabula TV wenziriramu n'empulira ekigambo kyonna ng'oyogedde ku Kyagulanyi obanga oyogedde ku kintu kyonna ekiyisamu olugayo ku nkyukakyuka bulaaza ngenda kutwala nako munda ngenda kakujjamu kuba information ina nyingi abakututte saketi bakututte saketi nze ngenda kutwala nga muyaga kano bakasale bakakubuulire David Lutalo wakoze statement yo wikizo keneze myaka 2 nali nakumanya dda era ne information ne kati nkulabula statement wagikoze yayisa bakututte naye koddamu n'oyogera statement ng'ekuba enkyukakyuka obanga ovuma Robert Kyagulanyi Center ne banaakaleta ne bandi mutulo nja kukola live nja kusesebula togenda sigaza na kintu na kimu mu bulamu obwo kankusumeko busunizi katono ojja kutegeera kubanga saagadde bagende obwera yalumbe Lutalo saagala kulumba kuba sina budde njagadde kulabula bulabuzi olw'ensonga mmanyi bingi nnyo byesaagala ensemanye nga tonnalumba kindaga nti gulumba Kyagulanyi tujja kuvaawo bulungi nnyo kankweko just Puliyambo ndowooza looni y'obukadde 5 ogimanyiko bulungi looni y'obukadde 5 ogimanyiko bulungi ne gye wagenda ozijja omanyiyo si bwe kiri nkwako Puliyambo manager Ivan yali akumanaging omanyi gyali ngeri gyagendamu nkwako Puliyambo olidde bulungi sebo mu America eyo tosobola kulinnya mu America ekiriyo kimanyi sijja kigamba public bwalinga tonnajja mu kuyimba ebyalo bino biwulire wammanga kuliko Busaana Kikyusa Wabusaana Walusi Mazzi Kikondeere Kireku Kiwangula ebyalo biwulire bino byonna bwalinga tonnajja mu kuyimba history webi yali mumanyi bulungi nnyo nekiwali okola nga tunajja mu kuyimba nkuwako just Puliyambo otegere bulungi nnyo nti buli kimu nkirina ekikwatako olidde kati gwe kola ensobi oyogere ku kintu kyonna ensi ejja kutegeera gwani nja kubaleetera n'ensonga lwaki wayimba embwa y'ekatwe n'enyimba zoyimba zonna nazizze bulungi nnyo nefuna details zaazo ezimu lwaki waziyimba nkuwaddeko just Puliyambo nkusomedde ebyalo before nga tonnajja kuyimba what happened to those villages omanyi ekikyusa kyewakolayo ng'olina wagula ekazi z'ettaka zaali 300 n'ekyewakola ku ttaka eryo kimanyi nze nkulabudde bulabuzi awo sigenda kulwawo gwe nkutadde naye nga nkulabudde bulungi nnyo otegedde